abatulaba n'abagenda okulaba amawulire olwaleero tuleme kusaagirira nnyo mu nsonga eziri serious. Ensonga etuleese olwaleero ya kwogera ku fujjo eryakoleddwa bajja weefuge naawe. Ensonga ezituleese olwaleero ensonga ekwata ku bawagizi baffe tetusobola kutuula ne tusirika. Omulamwa ogw'olwaleero tuzze okunakuwalira awamu n'abawagizi baffe abafunye obuvune mu bivulu ebyabadde ku 31st n'olusooka omwaka ng'efujjo eryo lyakoleddwa omuvubuka gwe bayita Alien Skin. Twetonda olwa embeera eyabaddewo si enkola yaffe ng'abateesiteesi b'ebivulu. Bakama baffe be abalabi era be bafunye obuzibu. Ekituyisizza amawulire olwaleero kwe kubategeeza nti nga tuli wamu ne bapromota bannaffe bonna tubaaninze abayimbi bonna abatuusa obulabe ku bawagizi baffe nga bakulembeddwamu Alien Skin n'abayimbi abafaanana nga Alien Skin. Era tubategeeza omuntu yenna anaapangisa Alien Skin n'omuteeka mu kivulu, tubasaba bakama baffe nga tetunnaba kubagamba nti atereezezza takyatambula na gganga, nga temunnaba kuwulira ddoboozi lyaffe, temuddamu kugenda mu kivulu Alien Skin kyalimu. Bw'okigendamu kiba kitegeeza ebigenda okubeerayo mwe ogenda kuvunaanyizibwa ggwe n'obulamu bwo. Ekituleese olwaleero okulaba nti tuyimiriza buli kimu, tuzze kutegeeza nti poliisi ekoze kinene nnyo okuwaganyaza Alien Skin. Kubanga poliisi tosobola kubeera nga poliisi mulina emisango egisukka mu 30 nga giwawaabirwa Alien Skin ne muba nga mwasirika. Ekigendeerwa kyammwe kya kutuusa Alien Skin atuuse obuvunaanyizibwa bwammwe bwe mutasobola kukola tetumanyi. Alien Skin baamukwata ne bamusiba. Naye waliyo omuntu eyafiira ewa Alien Skin, yafiira mu ddwaliro n'akuba n'abasawo. Naye okufa kw'omwana oyo poliisi temuvanga na lipooti ntongole kututegeeza. Kutegeeza nsi yonna Uganda omwana yafa ate ani yamutta. Poliisi mwasirikira ekintu ekyo. Poliisi mukoze kinene nnyo okuwaga Alien Skin okukola effujjo. Era poliisi yevunaanyizibwa. Bwe muba temusobola kumujja mu bantu mu mutwalo eyo ba mu lihabu amaleyo omwaka nga gumu nga beyeetereeza. Ffe tetugenda kukirinda. Ffe tuvuddeyo tubategeeza nti Alien Skin tumubaaninze okugenda ku stage eri abantu kubanga wabulabe ne ttiimu ye eri abawagizi baffe. Abantu baffe bafunye obuzibu, waliyo yavuddemu eriiso, bangambye babawunsa abawuba babadde bagenda ewa Alien Skin kubanga kirabika poliisi yalemereddwa okukwata kwa Alien Skin. Kaakati katumuteeke mu kkooti y'abantu. Mu kkooti y'abantu wuba poliisi bagambye ebakugidde okugenda ewa Alien Skin. Lwaki mukozesa obukugu ne sipiidi nga balumba Alien Skin? Ate Alien Skin baba ayina balumba ne mumuwe beetu n'abalumba n'abakolako effujjo n'amala n'addeeka. Ntegeeza IGP Damuliro owuliriza nnyo naye osirise era nsinziira wano mu kamera zino. Poliisi kirabika Alien Skin ali waggulu w'amateeka. Omuntu yenna baabeera waggulu w'amateeka mwerwaneko. Buli muntu yenna Alien Skin gwakozeeko effujjo nga poliisi esobola kuvaayo, mwerwaneko, mwekolemu omulimo, mwerwaneko kubanga oli kirabika ali waggulu w'amateeka. Alien Skin buli muntu gwazizzaako ebikolobero bw'oba osobola okwerwanako kuba ssemateeka akukkiriza okwerwanako. Weerwaneko mu ngeri yonna gy'osoboka. Poliisi oba oli awo lwejja okuzuukuka. Ekituleese olwaleero nja kusaba Honorable Minister agenze